po jako akawuwo. Oluvannyuma lw'okulonda ababaka ba Paalamenti okukiika mu Paalamenti e11 okwaliwo ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwa January omwaka guno, bangi abayitamu batandika okwesunga okutula mu Paalamenti okuteeseza abantu baabwe olw'ensonga nti abasinga baali bapya mu Paalamenti naddala bannakibiina ki NUP abaawangula kumpi bitundu bya Buganda byonna. Era nno ngenda kulondola nnyo bamafia. Olaba mbadde mbalondola nga ndi meeya kati ate okuba mubaka. Kulwanyisa efugabbi, okulwanyisa obulyake, nakyemalira okutulugunya bannayuganda, injustice generally. Platform zino. Ngenda kubeera ddoboozi erikakasa nti gavumenti etereeza curriculum. Gavumenti eteeka ssente ezimala mu kusoma. Mu bayitamu kuliko abeewuunyisa n'okusanyusa abantu, omwali omuyimbi Dr. Hildamani, omuyimbi Geoffrey Lutaya, bannamawulire okuli Joyce Bagala, munnamawulire Kaziwe Bashir Mbazira ssaako n'abalala. And support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by law established. So help me God. The Chief Justice is a man, his deputy is a man, so men are all over. Mu mwezi ogwokutaano ekisanja ky'ababaka ba Paalamenti ey'ekumi kyaggwako olwo abapya ne balayira wakati mu kuwera enkolokooto okuweereza abantu baabwe ababalonda. I, Rebecca Kadaga, swear in the name of the Almighty God. I, Kamugo Pamela Nasio, swear in the name of the Almighty God. That I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda. And that I will preserve, protect and defend the Constitution. Bano bazzaako okulonda sipiika wamu n'omumyuka we mu kalulu akaali ak'ebbugumu wakati wali sipiika era omubaka omukyala wa disitulikiti e Kamuli Honorable Rebecca Alitwala Kadaga ko n'omubaka we Omoro era ng'ono yali omumyuka we mu Paalamenti ey'ekumi Honorable Jacob Lakolo Lanya wabula nga akalulu kagenda okuggwa nga Honorable Lanya awangudde Honorable Kadaga n'obulu 310 ku bululu 197 ng'okulonda kwali mu kisaawe Kololo so nga Honorable Annette Among ye yalondebwa okumyuka Olanya okukubiriza Paalamenti ey'ekumi. I, Jacob Lokori Olanya, swear in the name of the Almighty God that I will at all times well and truly serve the Republic of Uganda in the office of the Speaker. Olw'obungi bw'ababaka nga kati bawera ababaka 529, Paalamenti yasooka kutuula mu weema mu luggya lwa Paalamenti era ng'embeera eno yayogeza nnyo ababaka naddala bali ku ludda oluwabula gavumenti olw'ensimbi obuwumbi 10 ezaali zisaasaanyizibwa buli mwezi ku weema zino era ng'oluvannyuma lw'okulambikibwa baddamu okuteeseza mu kisenge ekiteesezebwamu. Tugezeeko nnyo okulaba nti tuleeta ebbaga erigenda okukendeeza omuwendo gw'ababaka ba Paalamenti. Obutafaananako ne Paalamenti ey'ekumi eyali omumyuka wa sipiika Jacob Olanya bwe yamala omwaka mulamba nga takubiriza lutuula lwonna mu Paalamenti ey'ekumi nga yakatandika, omumyuka wa sipiika Honorable Anita Among yakubiriza Paalamenti ebbanga eriwerako ekyaviirako n'ababaka ko n'abantu okwebuuza wa sipiika Jacob Olanya gye yali yagenda. Before I rule on that, can I hear from opposition? Baba oludda oluwabula gavumenti balonda Honorable Mathias Mpuga Nsamba okubeera abakulira mu Paalamenti. Honorable John Baptist Nambeshe n'alondebwa okubeera nampala w'oludda oluvuganya gavumenti ssaako ne baminisita ab'ekisiikirize. Including your own, and I saw in your response you were conflicted, Right Honorable Prime Minister, with due respect, because Kakumiro, amongst the few, is one of the beneficiaries of the 150 million USD. Emirimu mu Paalamenti gitambudde bulungi mu mwaka guno ogwa 2021 newankubadde nga mubaddemu okusoomoozebwa kw'ekirwadde ki COVID-19 ng'obukiiko bwalondebwa bukoze bulungi n'ababaka ne bakola ogwabwe wadde nga mulimu abo abadde tebakiika wabula ng'oggyeko korona. Bano bafunye n'okusoomoozebwa kw'abaminisita abeebulankanya mu ntula za Paalamenti olwo ne babulwa abaddamu ku nsonga zaabwe ezitawanya ebitundu bye bakiikirira. The crime scene at Komamboga was cordoned off and preserved pending examination by bomb experts and the anti-terrorism team. That has been done.
The victims were evacuated for medical attention. Amabaga okuli eri ekitavu ky'abakozi, ebbaga ery'amafuta, ebbaga ery'obugagga obw'ensibo, ebbaga okunzirukanya y'emirimu mu Paalamenti, ssaako n'amabaga amalala Paalamenti egakozeeko era n'egayisa, kakati agamugalindidde mukulembeze wa ggwanga Yoweri Kaguta Museveni kugassaako omukono gatandika okukola. Uganda ekoze ky'amaanyi nnyo okulaba nti abantu basobola okutereka, basobola okwewola, basobola okukozesa banka. Nga wakayita emyezi 5 gyokka ng'embalirira ya trillions esoba 45 ey'omwaka gw'ebyensimbi 2021-2022 etandise okukola, ate ministry evunaanyizibwa ku byensimbi n'okuteekerateekera eggwanga yasaba ennyongereza ya trillions 3.729 okukola ku bintu eby'enjawulo, wabula newankubadde ng'ebimu byali bisobola okulindako olw'embeera y'ebyenfuna by'eggwanga eri mu kuyuuga, Paalamenti ensimbi zino yaziyisa wakati mu kusika omuggo okuva mu b'oludda oluwabula gavumenti. In order to mitigate the effects of the second wave of COVID-19, Uganda shillings 600 billion was provided to various votes for emergency interventions as follows. The Ministry of Finance itself consumed 1.8 trillion ahead of defense, which took 2.5 trillion in supplementary. Mu lutuula lwa Paalamenti olwasembayo mu mwaka guno 2021 lwaliwo ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi guno, ng'okusinziira ku Sipiika Jacob Oulanyah eyaluli mitambo, Paalamenti yakuddamu okukola emirimu ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogujja omwaka guno ogutandika olunaku olw'enkya. Should not make an attempt to inflame the situation. We should do an attempt, we should make issues, asking questions, making suggestions on how we can do better. Ndi Sarah Nandaula, kura FDC TV, Jakakauwo. Get away, please. You are going to kill the new speaker, he will die. What will you do? Your lordship, sorry to come in, but